gewedde abayimbi babaddeko side z'eggulu aba federation n'abawuma ng'omukulu ali mu bakkanyisa era kyenategeddeko ebyavuddeyo nga balaga wuma egenda kubanga ekwatagana ne federation byonna bitambule bulungi. Kati omukulu King Saha wanono weyaviriddeyo n'ategeeza nti aba federation sente bazifunye era bafunyeeko biliyoni 13. King Saha ye agamba federation akasente bakafunye laba munnabe gwe baliddeko sente banange King sente tezinnaba kujja azazi kyetugera ngaire tolayira naye sente zikyali mu gavumenti tezinnaba kutunula ku account nenga zabayi nenga unya bulungi gayinamu kuvadda King kuvadda kati kankubira amazima oba tomanyi nti zazzi bakuliddeko sente nedda na anti ze nkubulira kigato wange yalingiza nedda amazima gali nti zikyali mu gavumenti zinnatula kwaka ekyasinga bakayanya nga bagandoza zijje lumu bamenye lumu sente yajja lumu abantu bagumu n'okuba essimu teri akwata amba wallahi nze bandeke no ku association gyenkulembera tebampa information bandimbi banange bambuuza kyekigenda mu maaso eggaati eryagudde mu bali kwetuli nabagambe musoke mubaleka abo basobola n'okukubagana naye jangu twambukeyokko nzijewa nze ndi mu nsi seyongerayo okuva mu nsi mu federo ndi mu association anti association ejja mu federo ya basi omukulu King Sanga alina omukulu bamera Anderson Balirono ali mu federation. King Sanga agamba abakulu bano badduse n'akasente nfuna information nyingi nga kasita olya nga kikwata ku bayimbi aba federation bakuulise n'omusimbi gw'abayimbi obombi 13 sibona nti babawadde banaba bamba bamia enjala besinga okuluma badduse nati okitegedde nkutegeezezza nti abayimbi mu nnaku ntono nnyo babaddeko side z'eggulu okuli aba federation n'abawuma. Omukulu yabategeezezza bakwatagane wamu byonna bitambule mwali baddemu okuba ate nga bawa embalirira byasodde okuba ate nga bitambula bingi nnyo federation byebadde ekola oba oliawo amaanyi n'akasente ke kasobola okuba ate nga kabaawula bannaffe abawuma ne federation nga buli omu takkiriziganya ono kyateekawo buli omu ng'ali ku bibye. Kati neggulu eyo gye babadde bagezaako okuba ate nga bakkanyisa. Anderson Balirono ategeeza nti akasente tebannakafuna wadde naye budde bonna kajja. Ekisooka King mukwano gwange we are so tight bambi y'omu ku bayimbi abanzikiririzaamu ate I celebrate him a lot. Ne what I know nze nganza atula kakiiko bambi nothing has yet come on the account y'abayimbi. Ebintu bikyali mu process. Amazima matuufu genjagala omanye account nange nno obuyinza obugiringizaako n'entunulako tebali kyagudde ku account y'abayimbi ate si sente zaakulya aya ensonga bwe ziri ekyavudde eggulu enteekateeka yonna omukulu yabategeezezza balina kwegatta abawuma ne federation babaagala okufuna mu nteekateeka gye baba basuubiza mu mbeera eyo. Ekyabadde eggulu kyabadde bwe kiti twagenze eggulu for negotiations abawuma batuyise to negotiate bakola ekintu kyebayita womers batuyise to negotiate with them but at the end of the day twamaliriza nga we have agreed balina okujja mu federation nebo bakirabye wuma yasabye ne bannansi waliwo ekibiina bakiyita bannansi basabye tusisinkana okufuna clarification ddala into because wherever you meet different artists they tell you different things about the federation. Buli omu aleeta kike abamu ne babagamba nobaga teturegisteringa n'omulundi n'ogumu abalala ne bagamba nti twaregisteringa bya bulimbo balaki naye bagenza okukebera empapula zetwaleesa buli kimu kyonna they verified that ekintu kitambula bulungi era ekintu kituufu. Bambi abasingayo ababadde babuzaabuzibwa bambi bategedde amazima. Even as I speak right now waliwo abalala abavudde different counties ne regions ne districts bazze ku federation bategedde amazima. Ensonga bwe ziri eza federation ne bannaffe abawuma enteekateeka yonna nga bweyadde eggulu kigambibwa nti omukyala gwe bayita Fiina Masanyalaze wabadde wabula kata n'omukulu Eddy Kenzo beekube olw'ensonga nga buli omu yabadde ayagala okulaga amaanyi eri generaali alage nti federation eno y'amaanyi wuma ate mu maaso g'omukulu baadde bagenda kulwana wabula Anderson ye agamba baddewo just butakkaanya wadde butonotono era omuntu yenna agamba nti wabaddewo okulwana that is a lie tewabaddewo okulwana kwonna.
tewali yalwanye. We didn't exchange words oba okuyomba, no, but it was a matter of okufulumya misunderstandings eziriwo nti tuwulira kino waliwo kino linajjayo evidence gyasuubira nti evidence bagenda okukebera nga sibye. Of course buli omu you have to bring out your evidence, you know. No one fault bannange teri yalwanye mikwano eyo, that's a false information. The truth is wherever there is whatever negotiations walina okubeerawo eyo proof federation girabe edduka. bwe byabadde side z'eggulu wetwogerera akadde kano federation yayimirizaamu jam session ne bategeeza bali mu kola rebranding esobole okuba atengedda budde bonna ensonga ezo bwe ziri eza federation ne wuma. Katulinza abawuma nabo batubuulire oba enteekateeka banakkiriza, naye ekyavudde eggulu kyo kiraga nti abawuma bagonze balina kudda mu federation. Bwe zirina okutambula bwe zityo, bwe zirina okutambula